kigendererwa ki? Ekigendererwa nze siri muntu avavaayo ennyo okubaako byenjogera. Yensonga lwaki nti byantuukako era n'otandabako. Otherwise nandibadde nkola ki navaayo dda. Ekinjogeza bino nti nno erinnya lyange lyafulumidde mwezi emboozi. Sina nabbi baamu. Nagenza buli omuntu yawa opade yamuba opade opa yabba ate opa yasoobanga okitegeera. So ndi muntu alina abawagizi bange na brand yange y'okukuuma. Bwe kuvaayo nkiralifyinge ebyensi. Nga mukyabeere Namasuba bintu bingi bisesezza happeninganga. Wavanga ewaka nga tosula waka ebiseera ebisinga. Omuwala n'akunoonya naye ng'osuze mu bwenzi. Era lumu waliwo omuwala okuba erinnya linva mu mutwe yajja n'alaga abantu abaali awo n'abagamba oyo mukyala wa Opa nga ne Nambwayo wali ne bamugamba afe tumanyi Nambwayo nti wali mwenzi ekisuse by the time wabeera ne Nambwayo tukyali Namasuba tetunajja wano. Kaakati nga bw'omanyi ebyamaka so ate n'engeri gy'ali munnamawulire asobola okuba nga ye yakolanga research we naye ng'oluusi research ajja si mutuufu ate era mbaagala n'emboozi ziba nnyingi abaawamu so siyinza kugamba nti nali bwe neze kye nemanyiiko naye mutima gwakimanyi nti Opa si mwenzi. Mbu wali osukiza ng'ebiseera ebisinga omala ne wiiki ng'osula mu bwenzi nti wuliriza olina n'olunaku olumu lwe bakolera birthday n'akuleetera keeki ewaka nga mukyabeere Namasuba nze sinajja wano n'akusanga ng'oli ku Nyamugokoona ku birthday yo oli mu nnyumba ye gy'asasula anti wuliriza kati kyokka oli ku mukazi mulala ku birthday yo ombuuza kumanya anti kati kankubuulire ezo emboozi mugenda zitondawo babajja zitondawo si kutondawo nze njagala tubeere ku alaani anti ngamba wuliriza amazima gange nze ebbanga lyonna sendangako nga ndi naye that is one. Ekyokubiri omukazi kuba ndi muyimbi nze ndi muyimbi omukazi asobola obubamu ng'agenze kuba shozo ekyo kikkirizibwa so bwe mansuze kati gwe oyagala nze nkube show ate mbuuke engwe makindi obe Namasuba tubangi bwe tukolagana nabo yalina boutique awo waggulu ng'abeera n'omuwala bamuyita Barbara erumu nga yeeyita Winnie naye nga ye Barbara yalina mukwano gwe gwe bakolaga mu boutique nga tovaawo kati bw'obogambe baliko mu video ne mu video abateekamu anti ngamba kati abo tukolagana nabo bangi oluusi tobajjukira oluusi tobamanya director oluusi be babaleeta mu video so kati ba Vixen ate bano gwe waduumira mbu babateekemu kuba omu yali girlfriend oda ddala Ruth anti kati kagambe nze video ze tukola kale nze zenkola nze sinze nvunanyiza okubibeerawo bawala bikie director yabikola byonna era nano period yenjogera wabeeranga ne Nambwayo nze gambe mbadde ne mukyala wange emyaka gyonna 6 kati nze n'ebyo simanyi bikisibimanyi okitegeera nze oli yali mukyala wange nga mwagala nnyo nga kakyala kange kampoomera nnyo ge maziga ge nnina leero ekituufuko kali kakuumira kuba bingi bye kaakolanga omwana yaŋŋambye ayina receipt zonna ez'ennyumba si ye Namasuba si ya wano ku Salama Road nga ye yasasulanga anti kati nkugamba nze wange namuleeta buli olaba kati twabeeranga Namasuba ne mu ntandikwa nga buli omu abeera wuwe kakati bwe tujja Makindi nze namuleka Namasuba nezijja Makindi era nensanga ankosula mu kino ekikomera so nze naddayo n'omukima ne muno naye muleeta ewange ennyumba ekaluviksi ate nga kyoga namujja mu kyalo nga kyekikanga ne Nambwayo nga nina baatya nnyo okitegeera nga nabaatya nnyo zikuba abasuze batya okitegeere so n'olw'ensonga eyo ebyo sibiriimu nnyo ebyo tobiriimu nnyo omanye ebiro ebintu allegations zo zibaddewo for some time n'ebiro bino nga tebinabaawo kubaze nalinga musanga ne mujerega ku office kuba tukolera wamu nga mugetonga ne mugamba kino nakiwulidde ku Opa nanga ne bakano bangambe bati ku Opa naye ng'ekisinga okumuluma ti yakubeerawo nnyo mulina video gye mwakolera up country mwali 40 mwaliwa kwe yakwata n'akwata ekitundutundu kya ssente n'akiteekako okole video nga bino naakulaga anti nkunyumiza kambuuze ya financing nga video z'ennyimba zo nenga gwomisaamu amaaso anti mpulirizaako oli mukumbuuza oba oli mukunnyonnyola byaliwo kati nyawo mbuuze nga nkunnyonnyola n'owulira kati nze sina video gye nali nkwatidde African obulamu bwange bwonna sigirina ate kati olina kujjamu nze mazima nze sirina video gye nali nkoleddeko bweru wa wano okitegedde sigirina so ebyo bali mubanyumiza bibuuzibuuzi kati ate amazima olina gajja ku nze kati olaba abantu nga muli wamu kati oba wanonye eki wanonye bulimba so n'olw'ensonga eyo kakyala kange bwe twakolagananga mweyembeera
Naddala njagala kino eky'emmotoka. Yombi yadde yeesibye nnyo ku ky'emmotoka, mbu simanyi emmotoka, baagibba, simanyi omwana ya biki. Yakwata ensente, kituufu ku mmotoka yateekako ssente. Z'omanyi nti yazijja mu koopu eya Vision. Yeewola ssente ku mulimu. Kati wuliriza. Njagala okinnyonnyole. Andi nkugamba. Alina ne waakyogedde era. Andi nkugamba. Nze mmotoka esooka mu bulamu bwange. Nali nvuga kajambiya. Nali nvuga emmotoka nava wano ne ngenda ne miliyoni 3.4 nenzikira ali ku Prayer Palace. Emmotoka yange yasooka yali kosa nga nkadde eri ku Eddi. Kandi wuliriza ngeri ku Eddi. Kakati emmotoka gye navuganga ebbanga eryo nange etambula era okugijja wali wansi paka wembeera ku Salama Road. Nakubira amakanika anga 8 ngogenda nga bagijjanjaba. Kati emmotoka eyaddako nagigula siri naye ey'okubiri. UAN gundi maka grant yagala okayanira gy'ogamba kwate mukayanira mu mawulire. Anti ze sina gye nkayanira. Kati ani agikayanira? Kubezo sente alaga nti yagenda mu kopi. Ye bo bagenda kunnyonnyola ebi byabwe. Nze nalina emmotoka emu nga ndi naye. Yali koza nga kamotoka ka miliyoni 3.4. Okitegeera. Kati gyakayanya nze emmotoka naddamu okugula emmotoka endala nga siri naye. Nga twetadde n'okumala omwezi mu mwaka mulamba mutima era nentuuka nga mwana ebintu ate kati bitandise otambulira ddala olaba nfunye neeno. Agamba yakwatya mu sinaga nnyingi bwe yakuleka walowooza ntagenda kubeera ogwe ekikuluma ekikugyeyo kati olw'okuba teyakuwondera. Ate munnawo mukyala gw'oyagala kati lwaki tulumwa omuntu gwali wagala tobigamba otya nti teyakuwondera komawo okugamba mbi oppa bwe wali oyagala. Nali era simusuubira mumanyi lwaki yali tasalaasala andi wuliriza yali tasalaasalawo nali simulabanga mu mbeera bwe zityo so yali tasalaasala osolo yasalawo nakirespectinga era nagezaako ko katono okufatamwa mbeerera mutovaayo tubeere ffenna mukwano nze nakujja eri tubipangepange ng'akanya kola ki ate nga nze kye nali nsinga omwagalako mu byonna nali mwagalako mukwano ayina laavu wuliriza byeggamba Allah kati laba kakalobozi kakakola bayogera gwe teweezamu nga kali mu matu kakaloboozi ako ne ku muzindalo yabeeranga mulala era bunno byennumwa birala byennumwa laavu sifunanga muntu mulala ndagalaavu bwe angabe ne recent obadde mu inbox ye wali ngo omusaba nti komawo kube mu nyamu nagezaako okwagala opapala naye nga tekyasoboka akosuna yali yawanisedde ebbango wali mu inbox ate kikkirizibwa munnange ate lwaki tekikkirizibwa naye lwakuba nti si byakati byaddanga twakawukana akabokisi nakabangamu nga munoonya mugambe bibiri bitya naye nga ganzirangamu nakyusaako ne ku masimu ngezeeko okubakuba gazawulira opavaamu ng'ajjako mwayawukana 2019 myaka nga 2 kitundu emabega ye agamba 2019 we mwayawukanira era bino byogero by'omwana toddamu kuba omwana amuzadde tukundi 2013 2030 bagita bati 23 amuzadde 23 gwe era ebyo by'omwana by'okugamba mbu n'otandika okumwesiba ku totali kuba mmwe byammwe byakoma 2019 okuleka ng'ogamba wuliriza statement eno okuleka ng'ogamba nti amazzi gwe yagatereka paka andi nze issue yange ekireese mu kamera siri mukaanya mwana omwana tebamuzadde jjo era tuvula nzisagala tumugenda talina nakuba mu kifaananyi anti nkugamba siri mukaanya ki kubanga omwana tebamuzadde jjo omwana namanya nga bamuzadde so singa ki yali mission nandibadde nakola ki navaayo dda naye ate era toyinza kuŋŋaana nze kunnyonnyola ku kyendowooza lwakuba nti era mu mbeera y'omwana saagala omwana ayingire mu bya kamera nange ng'omuntu tujja bimala nze naye n'omukulu nekira nze nimubajja ku bya mwana mmwe mujje mubitulekere ffe temubiyingiza mawulire saagala omwana akule nga alaba bino kati bwaba wooli nakula nga alaba bwaba bweno so omwana aveemu ŋŋaani yagaana okwogera nange yo munnange kati ne boolaba ekiro ekisingako osobola okugenda ayinza okuba nga oli yali asingako ayinza okuba nga
oli alina kyeyansingako nze oluusi kye nali sirina yakusinga bingi ebiseera ebyo obwesigwa ye yalina bungi gwe nga waggwamu obwesigwa ati n'omuntu era nga muwangadde nnyo oluusi batandika okukulabaalabamu eno n'eri naye era ekibaawo yina omumanya nti naye gy'olaze wapya era olunaku lumu ajja fuuka waki kuba yagambye mu bulamu bwe yakaagala abasajja babiri igwe nani ne Suna Ben nze namutandika yakaagala abasajja babiri era gwe wali ng'agezako mutamya abasajja Suna Ben we yajjira n'amuwonya ennaku yo yagiwona kati laba yagiwona kirungi waba yagiwona kirungi omukudaalira olesa okudaalira omukazi singa tuli wala singa tetulinamu ebyo wala bikinga gwe sente wakolanga wagiteekanga mu bakazi b'ebbali kale neno bali mugirwanira ate at least bo balinawo kye balaga kye balwanira naye wombo tunanyumya ki sijja kuwulya byama bya munda tonsikasika oli ali mukyala wange ekisi wange kankugambe ebigambo bino siyinza kukeera lunaku na lumu nenjogera kigambo kibi ku ekisi wange oyo era tuli nfuna namwagala nnyo nanjagala nnyo nawoomerwa nnyo nanyumirwa nnyo siyinza mwogerako kibi tebukyadda muteteganyiza buli wamu biganye byoyogera bituufu omwana oyo yafulumanga ekirawo najja eba kino okugulira enkoko nga gw'oli mu nju okomyewo okooyo nga tumusanga ku street mu kanayiti ng'alabirira musajja nange naleetanga bingi sebuyo tandaba yali amaka gaali gye bayitala ate nange nno manyi bennajjangaeyo gye twagendangaeyo okuyiriba eyo simanyi mugenze Arua simanyi mugenze Jinja kukuba ndongo najjanga nguguza n'ebintu amatooke bimonde ebe waka omukyala afumbe kubanga n'omulundi gwe wabasanga nga gwogamba mbuno nga ayingidde mu nju ya Suna amuvinze ono waliwo omaze ennaku nga todda waka nga tokomawo waka ba bigambo by'abantu ba mu bigambo by'abantu uliza byenkunyumiza oli gwe gamba yali muki mukyala wo kituufu kati byenjogera maka gange mbikola ki oli yali mukyala wange nga n'olunaku lwengezezaako okudda leeti ne bwe tuba tuyimbyewa ffe twabeeranga ku video call nga ne bakyali bange bankooyi buli ssaawa bebiye tuddaye tebabalimba ne babakozesa ensobi oli yali muntu wange video call balina gambe wa lisiiti kati wabujulizi ne video call iyo risiti yangambye buli kimu n'ekijiiko ky'omunju toyita kye wali oguzeeko risiti yazirina kuliko mannya ga nnambwayo tojja kunkozesa nsobi oli mukyala ex wange mwagala nnyo era ebyo tasobola byogera gw'obipangiddepangidawo ng'ojja nkulage meseji tasobola nze okola interview namaze kunyumyamu nennaabo wuliza emboozi eno oli tasobola oli nze gwe manyi tasobola togamba obwesigwa nalina bungi nnyo nnyo mu to that extent mbu naye ekyo sikimanyi tasobola bambi gambye nebya Suna natya gambye nawunga nensanyalala nempunga nengamba nko Suna byaddala byendaba mutima byaddala omugenda masuko okumuleta nongo already Suna wali Suna ali mu kikomera ne Ankombazira ogenda omugenda masuko ngabatu muvinge ino ne Ankombazira bali mbonna babiri kati jukira bali bakola bonna kati mwaye wano ku radio ogwamba gundi nambwa yo Suna Ben kati nga balina okkeeranga omutwaleko kubanga bakolera wamu kati ngera muzuukusa erinda Suna Ben yakolanga ku machani no yakolanga kironi ati nambwa yo bulonga mutwalira balina program ku machaji bakolanga eyo ku machayo yajja leita ngati nze kugamba ekisaga bwe yava akati nga alina okkeera omutwala kati era enaku ezimu nakomangawo okuva nze gye nva mbidongo byange oluusi omukulu nga musangaako ngubone bubuzanga nga wali kabalaza kati nga tobasuubiza omanyi bakoki bakola bonna kale nawunga buwunzi saabitegeera mwana nze nawunga saabitegeera mikwano gyange ati era oli mu baŋŋamba kati nze gamba kyogamba kambuza ekibuuzo kyogamba emyaka mukaaga plus gye twamala naye nze namujja mu kyalo owuliriza etegeeza oli yali mukwano gwange mu mbeera yonna gye nabangamu ate tetuli perfect ndi binabeera bituukirivu byonna wabeerawo nange lw'ensobyamu
naye oluusi lwakoze ki kyovolaba nsobola okugamba nti nze sobola muwogerako kubanga abantu bakola ki basobya andi buli omu alina limiti ye kwakoma kwalaba nti ensobi zifuuse nnyingi otherwise singa yali yeetegereza nnyo era neyo muvu teyandikikoze okitegedde so tuli bantu wonna we mba nsobezzaamu omuwaayo munno chance ne mutuulamu naye muntu ki musajja asanga nga basigudde mukazi we waliwe bati notabaako ada kyoyogera nsasagge oba ki nkubuuza ekibuuzo tuli abantu nga bana buli omu ne bamukola ekintu kyekimu okimanyi reaction yaffe na eba yanjawulo naye yo mwana ndi musajja musirise nnyo nze tolabyeko abantu ku TV oluusi abamu nga bagenda baga opaali bwati oli ondabyeko so olumu nze ndi musirise nnyo siri mwogezi nnyo olumu nkola n'ebintu gwe byotasuubira nti nno oyo musajja asobola osirika nga bamukoze ekintu bwe kityo kati ekirungi gwe okimanyi nti yali mukazi wange era ogaye watulaba ate tewandabako nga njogera sikiriza ndi musoogera nabalaba naye interviews okolabika alina kayogedde tulina bulupu gye tubalimu n'agamba gw'onoonya come back naye oginoonya tolinawo yadde nakatambula mbuuza ekibuuzo gwe okimanyi yali mukazi wange teyali kati kiki kyenoonya ne bantwalako omuntu wange ne bagoba gamba kugoba mwana bandyamu olukwe binnuma nzera nebyo byombuuza omanyi lwaki kibadde necessary natandise owulikikira mu mboozi ezabadde zitambula era nensooka mbiri ekiwaani kubanga era nabadde saagala nabijjiramu naye nagenza olaba nze bankubiddeko n'essimu okuva mu byalo ewaffe bakadde bange ne bagawaayi bituwulidde bituufu nti wazaala n'omwana notaleeta muzzukulu kati olaba kituuseeyo mu kyalo ekitegeeza nina okujjankira lifayinge siri mu byamwana nze sibyagala na ku kamera era tebirina kuddamu baawo naye nali mpoomerwa obuwoomi buwunza gwera obuwoomi kyebukola omusajja ebintu ali mubiwaayo buwi naye emyaka mukaaga buli omu alina obudde bwo tugenda kukebera yalina akaweta ngani babuteekayo bakateekawo Devicom alina akaweta alina akaweta Devicom ne New York balina obuweta Devicom New York alina akaweta kati nawe tugenda kutandika okweraliikirira ali ku famire oyinza okuba naawe oli ku famire gwe yakufuna nzaalira olina amutwala omwezi 2 n'afuna olubuto yakufuna nzaalira nja kumuvuna muneze simanyi byaliwo byonna gwe mayanze nalina muntu wange bwakya ku macanga omuntu wange bamututte yalita kwekakasa ebisigadde bya Katonda Katonda yasalawo ddi luzaala gwoyinza okubanga naye tukebere olabika olina low sperm count kaka nno oyinza n'okugamba munno oyinza n'okuteekawo ebyo ebibozi byakaweta tomanya munnange binaava eri nze nkubuulira saagala ekintu tuli mukikoonako gwe binaava eri nga bivaayo biti owaayi sijja kubyogerako ebyo byabika olina low sperm count buleti teziwera owaayi simanyi mu byonna nze nalina mukwano gwange baamutwala mukwano gwange bankola bubi mutwala kyannuma ate kati amawulire ge ganoonyeza ne banteekamu erinnya lyange kati ate kati simanyi nampa omukisa ate kati yazaala dde eri abaana be babiri basoke bamalirize ebintu byabwe bamalirize ebintu byabwe saagayingira mu nsonga ezo ensonga oli mukyala wo oli kati saawa netugenda ku makya omusango ogwo nambwa yaguwangudde ennyumba bagimuwadde oli agenze n'agamba opa komawo osobola okweyagaliramu ennyumba okujogera omwo okujogera omwo oli mukyala wo oli tomukubaganyako birowoozo mu mbeera eyo ate nekyewunyiza omuntu atwala n'omuntu baminamwagayya ddala namubeerako nebbuba n'oli ne bamusindika dda era saga kwogera nnyo ku mukyala wo oli mizeze mubiiba ali bwati kati mutwalanga laavu yaffe wakati kyafa n'afuna munneewe bwe beeyagala
era bwe beeraga omukwano so nkirespecting. So in that respect joba wane buli kye nze I was thinking nti respect joba wane interviews wano badde bagamba bino kaba male buli kimu kigwe sagala kola interview mweno saga eriwo andi iwuliriza interview ekizingo andi nkugamba interview ekizingo nze sitabagenda kunjogerako nga ntule kyogamba ndikasimu oyimba nina okuvayo nenjogera nenkiralifayinga ku nsonga nakubya omukazi gwagamba mbu bakubya oli mukuba bijanjalo bye nga ye tewafa andi bino bitabuse nnyo bingi baali banzise bakubanza omusajja yantuukako bwati n'asooka akaaba amaziga nga tanakola kintu n'eki baali banzise eyo nga wavaayo eyo nga tovangayo kugamba ate bijja babye bimu ekirala kino kyapeninga wakati wa bannange bwe tukola emirimu gye gimu mu katale keeka walira omukazi ngambo bano mbadde nno kikiralifainga tutambulira mu saako yeemu muyina omuze ofulumya oluyimba olusindikira buli presenter buli DJ buli kakati nambwayo alina media gy'akolera ani Suuna DJ atalina media gy'akolera obuyimba buno bubatuukako ango Suuna mu mbeera yonna njala mutuuseeko akayimba kange ke bayita muku musajja bakamusindikidde njala so ne bino bikenderemuko kati just pressure yiwo kafulumadi then nkamuweereze mu mbeera ennungi mugambe era ntabuleko ku binyanyanyanya akabitegemu ebinyanyanyanya ekirala akaweereze bavubuka bannaffe balekola nsobizi ezimu feze tuzitukola abatambuza oluyimba lwo ate jjukira ali ku media wali ateekamu abantu ne bakola ki ate alina abawagizi be oyagala kufuula Suuna promoter ate kati kyogamba mbuno ozannye eddata ennyo musabe ekintu kimu musaba bingi mugambe nkubira akayimba kange naye akokusaasaanya oluyimba kijje kyentegeeza anzanyire kayimba kange bavubuka bannaffe bakawulirize abawuliriza wazanyira bafunemu ekyokuyiga mu mutima muki nti ffe tuba tukoze ensobi zino bo bireme batuukako nti muka omusajja lumbe nnyo ate lussa kuba ffe tubituuseemu ate naye ndowooza olaba ebintu byebimu so si mu mbeera mbi ate si mutima mubi naye mukubiwa Nyamuge mutuufu yeetya Nyamuge eki olaba ojja mwine yakuwambako munnamasaka yansinga ensomika alabika naye ogera ku makyanga bakoze posta nga babatimbye ku posta yeemu nani egwe ne Suuna naye nga tolina kati nkugambe ekisembayo njagala namunoonyako bino nga biwedde kyonna bwe kinaggwa mukulise mugambe anko kulikayo ate muyinako bulabe bino ensasage gyalimu namulabye ayomba bw'obagwe nze nsanyuka lwaki mwagala nnyo hatred yebekulembera neda si hatred bw'obagwe nga gwe abadde musuuna nga gwe wabba muka Suuna buli kimu ogwa mweno saga nakunoonyako n'atandika si bana buzibu ebyo si bana buzibu ekyo tekitwawula mwe mukulyetingawo embeera eyo tebalina kukolagana tebalina beera bwe bati anko Suuna muvubuka munnange ekyo kimu okitegeera Suuna muvubuka munnange Suuna tukyali myaka egisobola okutuula ne mwogera tetulina kukulembeza mpalana ebeera mukyali mu myaka egy'ebbaka abakazi ate Suuna muvubuka mulungi akyasobola okufuna eri nange kyasobola okufuna eri so ebyo tebirina twawula